Basajja bakulu abo omukulu Twahah Kagabo awamu ne Mpuga Nsamba banange tulabika nga tubaguddemu nti bano bali ku mission nnene yakusaanyawo National Platform mu bitundu eby'e Masaka era ffe mbabuulira wano mu mazima leero mu lwatu lunaku lwa Sunday tubabuulira nti byonna bye bakola tubimanyi ate ne Pulezidenti waffe abimanyi. Mukulu Mpuga Nsamba ebirala byonna oyinza obikola naye twongera okujjukiza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, the elected president of Uganda, byonna bye muli mukola konna akabadi ke muli mu kupanga tukalaba ate tukamanyi. Ffe twagala obagamba nti mweno struggle mufiiriddemu abaana Bannayuganda, mweno struggle bingi ebituuseemu ku lwa Munnayuganda, naye twongera obajjukiza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, the elected president of Uganda, nga ali wamu ne Bannayuganda twongera obbategeeza nti byonna nga mumaze obbikola tutwala omukisa guno n'ebibuuzo byaffe muzzaako ki. Bannange ebintu ebimu tubimanyi, bannange byemukola tubimanyi. Mpuga Nsamba mukama waffe tukutegeeza nti struggle eno gy'olimu nga just gy'olowooza nti bya just gy'olowooza nti mujja kukola bye mwagala, tubajjukiza nti mukama waffe Mpuga Nsamba bye muli mu kuzannya mu bitundu eby'e Masaka tubiraba. Tubiraba ate tubimanyi ate tubitegeera. Mwe muyinza okukola byonna bye mukoze naye tuyongera obbajjukiza nti the elected president of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine awamu ne Bannayuganda tulina ebyenjawulo bye tutunuddeko, tulina ebyenjawulo bye tutunuulidde. Bannange mweddeko. Mpuga Nsamba akakundiko n'abantu bo bye mukola tubimanyi, twongera obbategeeza tubimanyi ate ennaku zino amaaso gaffe moogi nnyo tubiraba bye muli mu kukola. Ebintu byonna politics gwe muli mu kuzannya e Masaka jangu onkwekolekola kino simanyanga batukoze kino simanyanga tukole bwe bati simanyanga bwe bati. Bannange ebintu bino mugenda byejjusa mwe mubirabanga ebya obujasti mwe mubirabanga ababitunulamu ng'abatafaayo ne mukimanyi waliwo abazadde abatunuulidde nga ffe ekifaananyi kye batunuuliddemu kyekibawa amaanyi ku baana baabwe abaafa, ku baana baabwe ababuzibwawo, ku baana baabwe abali mu makomera. Si bwe tubalaba eyo nga mukukuta ne Yoweri Kaguta Museveni mulina mission ezammwe bannange kitumalamu amaanyi, kituleetera ennyiike ate era ne kituleetera ebibuuzo bingi. Ne tugamba oba abantu baagala ki oba abantu tubakole batya, kubanga bannange mulimu ebintu bye weewuunya, mulimu ebintu by'eddawo n'otuulako n'olowooza ng'omuntu ng'olabira ddala abali mu bikola bakola kintu kikyamu nnyo era nga kye bakola bambi. Oluusi bayinza okuba bakola kye batamanyi naye nga Mukama bw'agamba nti tuli balabiranga ku bikolwa byabwe. Ate naye His Excellency the elected president of Uganda si gumusa ebiri tumuwulira nnyo ekigambo ekyo ng'akikozesa. So ffe twekutte ku Mukama Katonda, ku lwa Mukama n'ensi yaffe tumanyi tujja kufuna kye tulina okufuna era tumanyi nti eggwanga lyaffe lijja kuwangulwa era tumanyi bulungi nti mu byonna nga bikoleddwa era nga buli kaseera mukoze bye mukola temukyalina kiddako. Ekyo kyo tukimanyi nti ekiddako kyo temukirina ate ttala temulina kyemugamba abantu. Twahah Kagabo ne mukwano gwo Mpuga Nsamba byonna mubikole, mujja bikola bijja kuggwaayo. Bannange bijja kuggwaayo one time bijja kuggwaayo. Bijja kuggwaayo ne bamuligamba batya ensi eno abantu nga babategedde, abantu nga babaguddemu. Anyway, emboozi zeezo. Omuledi abantu kyawa nga mugamba tutunula mu bakulembeze bammwe amaaso tubayisaamu amaaso. Project gye tubadde tukuba mugiraba mukyasobola okudda mu twetondere. Mwakolanga gwa kutukwata nsobi mukyasobola okudda mu twetondere. Babedi bwanika bye bakola mubiraba mukiraba ndowooza saawa zino mukyasobola okudda mu twetondere. Mwatulalasanga simanyi ffe tulina abatukozesa simanyi biki nabagamba ebintu bino bibeerangamu ng'oli independent n'obwongo bw'oli independent. Otherwise bagenda kukukozesa nga mbuzi, ogenda kuteekamu amaanyi g'amangi ng'okolera muntu kukuuma kifo kye. Wallahi ogenda kuteekamu amaanyi g'amangi ogule data wo buli kaseera obeere ku internet nga wallahi byokola abiganyulwamu member of parliament ate nga ye tali ku mulamwa nga n'okukolera oluusi akolera Museveni oba nga ali comfortable mu position ye.
nze nkubuulira amaanyi ge muteeka mugonna ne bagenda bakubuzaabuza obugambo bubiri busatu n'ogenda otunula mu musajja nga n'ensobi gy'akoze ogiraba mbo tumwesige ababaka baffe tubaweemu chansi ne munsindikira ako kaasimanyi kannamutyaba Silivia ne kajja ne kanjasamira ne muddako mwena ne munjasamira kiseka emwe tutabula gwe buli omu munyampi kati mugera tugamba ki baabo batandise okujjayo emitwe mugenda kutugamba ki kati okujjako ng'obwongo time nze eva ngenda yimiriranga ku mazima sifaayo gwe kyogenda kunjogerera time ejja kuyigiriza mwaba siro abali siro ababitegeera nga muli siro mukitegeere kino wano mu bino ebintu mulimuuko ku bantu abayinamuuko ka talenti ak'okulaba ebintu mu ngeri ey'enjawulo newankubadde mwenna muli ku mulimu gwe gumu okitegera waliwo abantu nga bo mu butuufu babirabamuuko mu ngeri ey'enjawulo okubasinga baana bangi bakyala ku kitebe awo we baatuuka ku kitebe awo ne batandika obbateekamu bikoodi abo bampuuga balinawo obukoosi bwabwe ne wano ku media kubanga bakimanyi oba oyina media oba osobola obuzaabuza abantu nga bw'oyagala ate nga politician yayagala abantu babule ababuzeebuze ye bamuwa obululu nga bw'ayagala okitegeera baabo babedi bwanika bajjeyo emitwe kati mugera tugamba ki bagijjayo n'emabegako lwakuba mwe mwefuula atabitegeera emabegako oyo abedi bwanika yakubako kuonalebo Namboze nga bagamba mutugende wa Museveni tuteese ne Museveni atuwe baganda baffe abaasibwa mbututeese naye n'atuuka ne batuuka okuyomba abo bampuuga baali baavaayo dda naye Kyagulanyi ye kyakola akimanyi nti wanaayomba naawe waliwo abantu abakuwagira abajja okukola ki abajja okubula kati ye kyakola akuwa ekifo n'akuwa n'emmundu wetti okitegedde kulembeze bammwe amaaso tubayisaamu amaaso pulojekiti gye tubadde tukuba mugiraba mukyasobola okudda mu twetondere mwakolanga gwa kutukwata nsobi mukyasobola okudda mu twetondere babedi bwanika bye bakola mu biraba mukiraba ndowooza saawa zino mukyasobola okudda mu twetondere mwatulaalasanga simanyi ffe tulina abatukozesa simanyi biki nabagamba ebintu bino bibeerangamu ng'oli independent n'obwongo bw'oli independent otherwise bagenda kukukozesa nga mbuzi ogenda kuteekamu amaanyi g'amangi ng'okolera muntu kukuuma kifo kye wallahi ogenda kuteekamu amaanyi g'amangi ogula datawo buli kaseera obeere ku internet nga wallahi byokola abiganyulwamu member of parliament ate nga ye tali ku mulamwa nga n'okukolera oluusi akolera Museveni oba nga ali comfortable mu position ye nze nkubuulira amaanyi ge muteeka mugonna ne bagenda bakubuzaabuza obugambo bubiri busatu n'ogenda otunula mu musajja nga n'ensobi gy'akoze ogiraba mbo tumwesige ababaka baffe tubaweemu chansi ne munsindikira ako kaasimanyi kannamutyaba Silivia ne kajja ne kanjasamira ne muddako mwena ne munjasamira kiseka emwe tutabula gwe buli omu munyampi kati mugera tugamba ki baabo batandise okujjayo emitwe mugenda kutugamba ki kati okujjako ng'obwongo time nze eva ngenda yimiriranga ku mazima sifaayo gwe kyogenda kunjogerera time ejja kuyigiriza mwaba siro abali siro ababitegeera nga muli siro mukitegeere kino wano mu bino ebintu mulimuuko ku bantu abayinamuuko ka talenti ak'okulaba ebintu mu ngeri ey'enjawulo newankubadde mwenna muli ku mulimu gwe gumu okitegeera waliwo abantu nga bo mu butuufu babirabamuuko mu ngeri ey'enjawulo okubasinga baana bangi bakyala ku kitebe awo we baatuuka ku kitebe awo ne batandika obbateekamu bikoodi abo bampuuga balinawo obukoosi bwabwe ne wano ku media kubanga bakimanyi oba oyina media oba osobola obuzaabuza abantu nga bw'oyagala ate nga politician yayagala abantu babule ababuzeebuze ye bamuwa obululu nga bw'ayagala okitegeera baabo babedi bwanika bajjeyo emitwe kati mugera tugamba ki
bagijjayo n'emabegako lwakuba mmwe mwefuula atabitegeera. Emabegako oyo Abedi Bwanika yakubako kuona lebo Namboze nga bagamba mutugende wa Museveni tutese ne Museveni atuwe baganda baffe abaasibwa mbututese naye n'atuuka ne batuuka okuyomba. Abo bampuga baali baavaayo dda naye Kyagulanyi ye kyakola akimanyi nti wanaayomba naawe waliwo abantu abakuwagira abajja okukola ki abajja okubula kati ye kyakola akuwa ekifo n'akuwa n'emmundu wetti osegedde. Jeba mikwano nina ensonga nze njagala okuyisaawo speed. Waliwo ensonga wano ez'eggwanga nga tulaba waliwo abazizanyiramu nga tulaba waliwo abali mu kuzanyiramu ensonga wano ez'eggwanga mu bintu eyo nga buli mwezi obeeramu overstay ng'omwezi ogusasulira emitwalo 12 ku ddungu, omwezi ogusasulira emitwalo 12 bw'omalamu emyezi ezo ssente kati nno wano mu Uganda tugenda kugisasulira emyezi emitwalo egi 4 naye abasinga temunnakitunuulira era temunnakyogerako wabula mutunuulidde ebitatuzimba. Ekyo kyo mwakitunuulireko ne mukibala ne mugamba lwaki omusajja ono ndagamuntu zaffe ziggwako era bagenda tusasuzanga fayini emitwalo 4. Nira yavuddeyo nekyegana naye nga kyabwe tebakasukangako kintu kitali kyabwe ne bamalaawo olw'okuba mubeera mu batabukiddemu ne bavaayo ne beegaana emitwalo 4 fayini. Wabula okugizza obujja olina okugitwala kati nga wabulayo emyezi nga 4 okuba nti nofuna ndagamuntu naye nga togenda kuwaayo ne ku ssente. Wabula yeeyo Uganda gye tulimu wabula obudde buno ebyo temubitunuulira wabula mutunuulira bintu bitasobola kutugattako bintu bitutolako butoozi naye nga ate ebitugattako weebiri betuyinza okufokasingako n'okwogerako bano abasajja batujja ku buli ddala lye tulinnyako buli step gy'oyagala okulinnyako booti nga bakugira. Kati obudde buno otunuulira babulogazi baffe betwali tutambulanga nabo n'abayagu n'aba NRM babeegasseeko babagamba tudde mu kalulu. Mudde mu kalulu mugenda kulonza baani? Mudde mu kalulu mugenda kulonza baani? Mukimanyi bulungi nnyo ennamba esinga obungi abavubuka tebayina ndagamuntu wabula muvuga kalulu. Obudde buno abantu bali be baleeta ne babayiwa bo bayina ndagamuntu ate ndagamuntu zaabwe zikoma 2032 bezikoma abalala teziggwako wabula bw'omuna Uganda ali mu Uganda eyiye eggwako ate ng'egenda kuggwako guno omwaka abaasembayo eggwako ogwo ogujja mugenda kulonza ki? Agenda kubatega akakodde abagambe kati mujje mwewandiise mujje mu bungi tuwandiike tubawe ndagamuntu okulonda nga kutuuse. Baganda bange okulonda kutuuke nga ndagamuntu zammwe tezinakomawo. Mugenda kulonza ki? Mbagamba ebigambo bino mbyogeredde wano. Olunaku olwaleero lunaku lwa kusatu. Ennaku z'omwezi 3 oba 3 temugenda kulonda. Sigamba tubaki temugenda kulonda mu abalowooza akalu. Temugenda kulonda. Ekigenda okubagana okulonda agenda kugira ndagamuntu zammwe atuuka okuzireeta bwe zinaaba za bwereere ng'okulonda kuwedde. Ate kuno tagenda kubba kalulu. Mbuno biri eri bye babba akalulu simanya akalulu tukabaze kabadde bwe kati kagize bwe kati kuluna agenda bakuba oligino kalulu agenda bakuba akalulu nga bwabala bwati Museveni
kugundi okwo kwenyini ku polling station kwe muli mugenda kiddawa mugenda ko kiddawa oba ekyo temunatulako kiraba mugenda kiddawa mwabali mu kuzunza akalulu tebabalimba nti Museveni musobola omuggisaako akalulu temukera ku makya ne mukifumiitiriza luli mwamulabisa kati mugezi ngaga muntu ziweddeko tagenda zibawa ate nga mugenda sasula fayini buli muna Uganda atuuka okulondesa wali eri akalulu ababe bajje balonde bakuba akalulu wallahi bagenda muwa akalulu n'omutima ogu owamwe ayinza okuba nga yagenda okusemba ekyo tewaliwo yakitunuulidde wadde kifumiitiriza mwabazunza tugundi tukole bwetuti tewaliwo yakitunuulidde wadde kifumiitiriza nti omusajja kuluna agenda kutukuba alaali nga tekuliiko kubba tugenda kubeerawo nga ffe twagala ono ono yewaffe ng'ekitufu ffe bangi naate nga ffe bangi abatalonze mukimanyi oba temunnakirowoozaako temugenda funa ndagamuntu temugenda kulonda temugenda kubaako na kyemukoze akomewo era abakalakate wabula nga ate mulina emyaka 2 gino pulezidenti gye yabagambyemu pulezidenti kirere ekintu kyeyayogera nekino kandi ekyogerera eri wano mu conference zakoze yayogeddeko ekigambo n'ekimu ayinako ekigambo kyeyafulumiza n'abagamba tudde mu kalulu kuba naye akimanyi bulungi nnyo omusajja oyo ayinako ekigambo kyeyafulumizaako nti tudde mu kalulu nti nedda lwaki mwe mukivuga tuvuge kino wano we wali strategy luli bwe yaliwo mwakola ki luli bwe yaliwo ng'ate luli mwakikuba ng'ate luli twakikuba musajja akalunde kamulema okubala kati ku luno ng'atukubye fulaati ng'ababe be balonze bulungi nnyo mwe temulonze tuleekaanire naye nga tetugenda kulonda tulikyogera tutya tuligamba tutya abaana baffe mbw ate ku luno yatukuba gundi tulibagamba tutya ekyo kyo mu bwongo bwammwe n'omwana omuto asobola okukiraba nti ku luno bagenda tukuba fulaati tetuyina ndagamuntu n'abaziina abandibadde baziina obudde buno ziri mu manerenda mwe mulowooza lwaki yakera ku makya n'aleeta ndagamuntu nkuwa $5,000 leeta ndagamuntu nkuwa fiizi otwala omwana wo muweerere golooza yali musiru mwe mulowooza yali musiru yamanya luli mwajjumbira nnyo okulonda ne mugenda ne mulonda mu bungi nnyo ndagamuntu mwazikozesa ekyamakulu kuno zammwe zonna bazibajjeeko abaziina ziggwako guno omwaka ate bwe ziggwako olina okusasula kati nganze nze nina okusasula ogw'11 n'abalala kubanga ogw'10 ziggwako ogw'11 olina osasula $4,000 za overstay ogw'12 olina osasula overstay kati ekyo mwenna mutunuulire ku mukulembeze obudde buno kyabala kyakera ku makya n'abagamba mukifokasingeko tuve ku baana bannabyabufuzi batuvuga dingi dole bo beyagaliza bifo tebatunuulidde mwana wanca tebatunuulidde mwana wa leero tebatunuulidde mwana agenda kubeerawo myaka 3 okuva kati bo balowooza ssente tufunyemu tutya mu ssente zino eziriwo obudde buno zebagaba wabula nga tefe tuli mu bulumi obulumwa ensi yaffe engeri gyefaananamu mukitegedde ekintu ekyo baganda bange muve mu diversion zifuuse diversion enevaawo enejja babikaki kiri eri kyemwali mutaddewo nti tubanje abantu baffe olunaku lwajjo gundi abantu ababuzibwako abaana baabwe abantu baabwe babadde mu kooti okusobola okuloopayo abaana baabwe bonna ababuzibwawo nga tebalabikako ebbanga lyonna abaana bataddeyo abantu 18 tetumanyi oba gye bali oba nedda wabula abo beemupibbo tebabirowoozaako tebabyogerako olw'okuba bo baagira abaana abo abasinga bakwatibwa ku beemuppi abo ne babuzibwawo mu bitundu byabwe naye bo tebabaliiko balowooza tuyiseewo tutya bo balowooza tuyiseewo tutya tulidde tutya naye tebalowooza ku baana baabano be baabakwatira ekyo kyokka singa tunaakera ku makya ne tukirowooza bano ba gravity tebalina makulu tebayina ne bwe tunaamuvuma ne bwe tunaakola biki ye ekikye yakifulumiza ekyo kye baamutumye
ekyo kye bamutumye bamugambye genda oyogere nti no Kyagulanyi lwaki tabawa gundi n'azimbako eddwaliro ekyo kye bamutumye olwedde kati yo lwakiyisizaawo kati ne bamanya mbuno bw'anajja n'ayogera ku Kyagulanyi mugenda kumuvuma ebya Kyagulanyi byayogedde ebyokugira gundi mubiveeko mugenda kumuvuma Mpuga bagenda eri n'avulunga pulezidenti waffe mugenda kumuvuma kino activity ya president gyataddewo naye mugibuusa amaaso senga fena tunayiga ekintu kino tukiteeka mu bwongo bwaffe nti bano abasajja be batuwa ebyokuzanyisa bano abasajja be batuwa ebyokuyomba bano abasajja be batuwa boba yaliwo kusetinga eri nga mwene omupiira ye nga atukuba omupiira ng'ano kigira senga kyo tunakiyingiza mu bwongo bwaffe ne tumanya tetwagala batutegeerere katugoberere omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu kyabatugambye senga fena kye tufokasingako ne tutatunuulira bino Museveni obudde buno nze kamba buleko baana baganda bange ne bannyinaze ffenna abali ku intaneti Museveni yatuwa ekyokukola yasasula oguyimbi gwe nakugamba genda osiriwale nakugamba genda onye we bali bwe banaawunyirirwa bajja kukuvuma nga gwe gujja nga gunya nga ffe bwe tuwunyirirwa nga tuvuma genda okole bwoti bajja kunyiiga Kyagulanyi tagambwako excuse me senga tunajjamu ekyo mbuno president waffe yesu tagambwako naye ebimu ne tubireka kuba tewaliwo kye batamuvumye president batandika okumuvuma ng'akyali olwo ayimbye avuze egundi bavumye n'abakamiri tewali kye batamuvumangako tewali kipya kibeera kizze kye batamuvumangako ebimu tubimirire amazzi tufokasinge ku kintu ky'okubanja abantu baffe tubanje abantu baffe ababuzibwawo emyaka 3 tubanje baganda baffe abali mu makomera byebyo tebigenda kubeera bingi olw'ensonga nti njagala ekinnuma empulya ng'obulumi bunzita ku mutima kyekindeeta kunyoma mukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu mpozi n'ekirala luupu waffe yayise olukiiko n'ayita bagundi be n'ayita ab'MP be ne bannanga akanyomonyoomo banyoomye Jowero luupu waffe omupya bamunyome bino Mpuga byabadde abayita ne bajja bonna ye Jowero musajja wattu ne mumunyome neera ye luupu wammwe oba mwagera oba temwagala oba mugendayo oba temugendayo yoyo gwe twalonze gwe twagala ate tugenda mu defendinga paka ku ssaawa esembayo tugenda kumuyombera singa tunalabanga mu mawulire ekifulumye nga mwamunyomi tugenda kuyombera Ssenyonyi kati mbeerawo babawa obusente mulowooze mbuno oli yali asinga oli ye mulungi oli gwe twali twagala onazze ffe si gwe twagala baganda bange tunyongera okubajjukiza mwe b'MP abali ku sayidi ya Mpuga abali ku sayidi ya Mpuga mmwe tugenda kubasabula muwulirize luupu wammwe gwe bakira ku makya ne babawa muwulirize luupu wammwe gwe bakira ku makya ne babawa ne babagamba nti yono gwe tubaleetedde gwe mba mutunuulira ate era mumugoberere byebyo baganda bange ebibadde ebigambo byange tebigenda kubaira bingi just dakiika budakiika nga tuyisaawo kiba kiyiseewo tuwulirize nnyo omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu kyaba tugambye ebisigadde tujja kwesangayo nze nkimanyi tugenda kutuuka nze nzikiriza nti tugenda kutuuka nze nzikiriza nti tuli bamalirivu okusinga ng'abantu be bakirowoozaako babloga basasulwe abasigadde ku mazima musigaleeko abaagala Kyagulanyi ebyaddala nga byo byallo namwe musigaleeko twabenga tutwala eggwanga lyaffe mu maaso nga bwe tulyagala abajja okuliryamu ssente bo bajja kuliryamu abataliryemu tusigale nga weetuli ebirungi biri mu maaso nga tetujja bikolerera mbagala nnyo baganda bange abanjagala abashayalinze mwebale abatambuza information mwebale n'abasigadde mwenna nga temugifunye mujja kugisangako ku mikutu gyaffe gyonna gye njitaddeko tusobole okulaba mbuno information esobola okutambula buli wamu musiibe bulungi musule bulungi Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti waffe Ssaabasajja Kabaka awangaale
Tweyanzizza nnyo omukyala Olivia Kakande weebale kusomesa ggwanga tusiimye nnyo. Mathias Mpuga Nsamba kiri gy'oli okwetunulamu awamu ne mukwano gwo Twahah Kagabo. Tweyanzizza nnyo. Tusaba Omukama Katonda abatukuumire mwenna abalwana okulaba nga Uganda yaffe etereera era nga Uganda yaffe efuna obwenkanya. Banange tuli basiimu. Tuli basiimu nnyo. Tusuubira nti tujja kuba ab'enjawulo era eggwanga lyaffe lijja kuba ery'enjawulo. Baganda bange, mikwano gyange, twongera okubajjukiza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Babu elected President of Uganda ng'ali wamu ne bannayuganda bingi eby'enjawulo ebijja okutuukawo era tusuubira nti tujja kukola kyonna ekiyinza okusoboka tulabe nga tutereeza eggwanga lino ku lwa Uganda yaffe n'eggwanga eryawamu. Tusuubira nti bano bonna ab'enkwe abatwetimbyemu abatwerimbiseemu abalina ebyo bye bayisaawo bajja fuuka lufumo mu ggwanga lyaffe. Ffe tusigale kimu kulwana kulaba nga tutereeza ggwanga nabyo byonna ebyayita era tusuubira nti tujja kuba bawanguzi. Tutambulemu kulaba nga Uganda yaffe ekulembera ddala bulungi ate era ekulemberwa abantu abatuufu. Tumanyi nti agali awamu ge galuma ennyama, naffe twekwate wamu tutereeze eggwanga.